Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone Geopol yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala ggwe atambula naffe era okusingira ddala mmwe abajja mu comment section ne muteekamu ebibuuzo byammwe era kwe tusinziira ne tuba nga ate tujja emabegako awo twafuna omu ku bannaffe abagoberezi b'omukutu guno najja n'aba nga atubuuza ekibuuzo nti ye ayagala kumanya kye bayita protest vote kikola kitya era tumuweeyo n'ezimu ku examples nga bwe tuzze nga tukikola. Nali nsazeewo emboozi eno ngireetere mu series era ngireetere mu parts 5 wabula nsazeewo olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuba nti ebibuuzo bingi nnyo ate nga nabyo oba oliawo twetaaga okubeera nga tulyanukula ate mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu. Njagala okutegeeza era njagala obbasaba abazze batugoberera eno yegenda okuba nga esembayo ye paati yegenda okuba nga nsembyayo. Nsazeewo emboozi eno ya protest vote mbere nga ngiwunzika era nga ngiwumbawumba n'eggwanga erya Ivory Coast okwekalakasa okwali mu ggwanga eryo erya Ivory Coast oluvannyuma lw'omu ku baali abakulembeze mu buyinza bw'eggwanga eryo yali agezezaako okubeera nga bba obululu kaali kalulu ng'era bw'owulira nga bwenzize nkugamba mu paati zebbi ezisoose newankubadde paati 2 yabaddemukko ebirumira ebyuma byakyankalanyemukko awo naye abagwenze n'embeera eyo nja beebaza mwebale kubanga ate mwasigaddeko. Kakati mu paati 3 njagala okuddizayokko emabega then nkuwe example kano kagenda kuba kampimpi era sigenda kulwawo oluvannyuma lw'okuba nti ndowooza bye tubadde twogeddeko mu paati ziri ebbiri kakasanga bibadde bikuwadde ekifaananyi okulaba nga ekibuuzo kyo tugezaako okubeera nga tukiwumbawumba. Kakati wuliriza statement gyenzize ntera okugamba nti eno statement balongo ne kye bayita protest vote. Statement egamba dictators can fall before, during and after elections. Nti bannakyemalira basobola okugwa era basobola okuva mu buyinza ng'akalulu tekannabaawo wakati mu kalulu n'akalulu nga kawedde era ng'emirundi egyesatu gye mbadde ngezaako okunnyonnyola naddala mu parts ziri ebbiri ezisoose. Nakugamba nti waliwo badictators oba bannakyemalira bangi ababadde beewulira eryanyi nga bagenze n'akalulu tekannalondebwa. Nakuwadde examples ebbiri ezasoose era nga ze zimu ku ezo ze mbadde ndowooza nti zijja kukukolera. Eyasooka bwe nasookeddeko kuwa baali bamuyita Blaise Compaoré eyali akulembera eggwanga erya Burkina Faso mu mwaka wa 2014 yagenda n'atampalinga ne constitution y'eggwanga eyo akawaayiro aka 37 ke yali agezaako okuba nga akyusakyusa kubanga yali takkirizibwa ssemateeka yali tamukkiriza kubeera nga addamu okwesimbawo ekisanja ekirala kyokka nga ate ye yali agezaako okulaba nga atampalinga ne ssemateeka amukkirize okubeera nga yeesimbawo. Bannansi beegugunga mu kalulu aka 2015 nga tebannaba nakatuukamu omukulu amanyiddwa nga Blaise Compaoré yadduka mu buyinza bw'eggwanga eryo nga pressure abantu gye baateekawo kyekyo kye bagamba dictators can follow before elections. Kati oyo yagenda ng'akalulu tekannabaawo. Mu ngeri y'emu Abdelaziz Bouteflika bwe nakuwadde olunaku olwajjo mu mwaka gwali gwa 2019 ng'eggwanga lya Algeria ligenda mu kalulu era naye yayagala okukola ekintu kyekimu ate ono ye ssemateeka yali asobola omukkirizisa okwesimbawo. Ssemateeka w'eggwanga lya Algeria yali amukkirizisa okubeera nga yeesimbawo wabula bannansi baali bamukooye bukooyi. Yali asaba kisanja kyakutaano nga yakakulembera eggwanga lya Algeria ebisanja 4. Ekisanja ekyokutaano bannansi ne bamugamba nedda ssebo jjukira mukadde ako nga bwe nakugambye yali atambulira na mu kagaali kuba yakubwa stroke mu mwaka gwali gwa 2013. Kakati eyo example yabadde yakubiri. Mu ggwanga erya Egypt waliwo omusajja amanyiddwa nga Muhammad Morsi mwaka gwali gwa 2013 ggwanga lya Egypt oluvannyuma lw'akalulu akaali kalondeddwa akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga eryo ne kalangirira results enfu. Kino nno ne kiviirako Muhammad Morsi okubanga yadduka mu ggwanga oluvannyuma lw'abannansi mu kye tuyita protest vote baayiika ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo ne beekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe n'engeri akalulu gye kaali kakubiddwamu. Eyo nayo neebeera example ndala. Ne wabaawo omusajja amanyiddwa nga Frederick Chiluba eyali akulembera eggwanga erya Zambia. Mu ggwanga erya Zambia mu kalulu ka 2022 akalulu kaali kamaze okulonda wano nno kye tuyita after nga bwe nakugambye nti bannakyemalira bagenda akalulu nga tekannabaawo wakati mu kalulu ate n'akalulu nga kawedde. Dictators can fall before, during and after elections. Kati mu paati eno eyokusatu nkuleetedde omukulu eyali akulembera eggwanga erya Ivory Coast oba Cote d'Ivoire wabula nga sinagenda eyo ngaladde nkuyiseekokko mu nsonga ezo obeere ng'ate nazo oyongera ogenda mu maaso n'okuba nga ozitegeera. Tukyali ku kibuuzo kiri ekyatubuzi wabula nkugambye olwaleero egenda kuba ngeri ya samale.
tusobole okubanga tumaliriza ekintu kino oluvannyuma lw'okuba nti ebibuuzo bikyajja nnyo ate ng'oba oli awo twawaayo omukutu guno kubeera nga twanukulirako ensonga eziba zijjidde mu comment section. Ebibuuzo bingi nnyo, nsazeewo bino mbireete mu ngeri ya kusamalayizinga era nkugambye kano kagenda kuba kampimpi, wabula ng'ekizampa esinga obukulu tuleese y'eggwanga erya Cote d'Ivoire abangi lye mumanyi nga Ivory Coast. Eggwanga lino liri eyo mu western part of Africa. Eyali akulembera eggwanga eryo by 2011 mu mwaka gwa 2011 zaalinga ennaku z'omwezi 11 mwezi gwa kuna, omukulu amanyiddwa nga Laurent Gbagbo yadduka mu ggwanga erya Ivory Coast oluvannyuma lwa nnamungi w'omuntu okweyiwa ku nguudo ez'ebibuga eby'enjawulo mu ggwanga eryo ng'ekibeekalakasisa kiki. Oluvannyuma lwa kulonda akalulu kaakubwa nga bannansi mu ggwanga erya Ivory Coast oba Cote d'Ivoire balaga obutali bumativu ne gavumenti ya Laurent Gbagbo. Akalulu ke yali avuganyaamu n'omusajja yali ayitibwa Alassane Ouattara, era akalulu ako kaali omusajja ono yali yakafuga emyaka 10 era nga ke kaali akalulu akaali kasoose mu egyo emyaka 10. Kakati n'aboludde oluvuganya nga bakulembeddwamu Alassane Ouattara baayimirira ne bagamba akalulu kano twagala kabeere ka bwenkanya. Ebitongole eby'omutendera gw'ensi yonna international organizations, ekitongole ky'amawanga amagatte, bannabyabufuzi mu ggwanga erya Ivory Coast bonna baali bakiraba bulabi nga kirabwa n'ayonka nti musajja mukulu amanyiddwa nga Laurent Gbagbo tasobola kuwangula kalulu ako oluvannyuma lw'okuba nti bannansi baali bamukooyedde ddala. Okwekalakaasa kuno kwatandika ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa 11 mwaka wa 2010 ne kuggwa ng'ennaku z'omwezi 11 mwezi ogwokuna omwaka wa 2011. Twatwala emyezi 4 ne wiikisi 2. Namungi w'omuntu mu ggwanga erya Ivory Coast abantu baafa oluvannyuma lwa poliisi okujjayo kumpi buli kimu, amasasi, live bullets, tear gas byonna byakubwa. Bannansi mu ggwanga erya Ivory Coast baafa, wabula nga abantu bagamba afa yafa, ffe twagala okukkakkana nga Laurent Gbagbo omaze otuviira mu buyinza. Akalulu bwe kaakubwa, eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda eyali amanyiddwa nga Yusuf Bakayoko yagenda n'akola ensobi ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Desemba mu mwaka gwa 2010 yagenda n'alangirira nti ekituufu kiri nti Laurent Gbagbo abadde pulezidenti w'eggwanga eryo era awangudde akalulu. Abakulu ne bagamba bannansi jjukira be babosi ne bagamba nedda ssebo kati nkuwa ekyokulabirako byabakama w'eggwanga erya Ivory Coast ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa Desemba 2010 yayimirira ku katuuti nga kamera z'ensi yonna zimwolesa amaaso wakati mu butatya kuswala kwonna n'alangirira n'ategeeza nti bannange Laurent Gbagbo awangudde akalulu. Akakiiko k'ebyokulonda ke yali akulembera ak'eggwanga erya Ivory Coast akamanyiddwa nga Ivorian Commission Electorate Independiente, akakiiko kano kaali katuulako abantu abasukka mu omu era nga teyali yekka. Abamu ku kakiiko kano baavaawo nga nabo beekandagga nga bagana naye ekyamazima naye nga bw'omanyi nti oli yaba mukama waabwe tebaateekawo nnyo mbeera era byakomaawo. Mu kalulu kano kigambibwa nti abantu baakuba akalulu nga balaga obukyayi eri gavumenti y'omusajja eyali amanyiddwa nga Laurent Gbagbo, era akalulu baakayiira munnabyabufuzi eyali ku ludda oluvuganya era eyali akulembedde mu opposition mu ggwanga eryo amanyiddwa nga Alassane Ouattara. Abantu nga bakakafu nnyo era nga bakimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono tumuwangudde nga kumpi buli polling station oba nga buli district polling station zonna ezirimu ng'ezisinga obungi kikulaga bulazi nti omusajja amanyiddwa nga Alassane Ouattara yali aziwangudde nga n'omuntu azze obuzze ewaka ng'asobola okitegeera nti omusajja akalulu akawangudde era nga buli muntu alinze omukulu oyobola bakusukulini amanyiddwa nga Laurent Gbagbo bagezeeko bamulangirire. Kati njagala okutegeeza mu bibuga eby'enjawulo mu ggwanga eryo abantu baalindirira bagamba tetugenda kuva ku polling stations nga tetuwulidde biva mu kulonda. Abantu nga omanyi gavumenti bwe zikola ne batalangirirawo era ne wayitawo ennaku oluvannyuma ne balangirira. Mu ggwanga erya Ivory Coast bannansi nga balindiridde wabula nga baali bakyetegekedde nga bagamba tetugenda kukkiriza twakuba akalulu kano nga tukimanyi bulungi nnyo Laurent Gbagbo tosobola tuwangula, wabula kati olwaleero twagala mulangiri results zetulowooza nti zentuufu, twagala tulaba oba ddala mugenda kukala amaaso basajja mmwe mulangirira results enfu. Omusajja yakala amaaso mu maaso ga kamera z'ensi yonna nga zimwetoolodde n'alangirira kituufu kiri nti Laurent Gbagbo awangudde akalulu. Bannansi mu ggwanga eryo ne bagamba kakati kazaabike, abafa bafe, abalemala balemale, ababisibwa obubi bayisibwa obubi, tiyagasi katumulye, amasasi kagatukubwe, naye tetugenda kukkiriza nsi yaffe kugenda mu maaso n'okubeera ng'esaanawo olw'obukulembeze bwa musajja mukulu Laurent Gbagbo. Bannansi ne beewera ne bagamba kati ssaawa yakuyiwa musaayi ekiba kibe. Enguudo z'ebibuga eby'enjawulo mu ggwanga erya Ivory Coast oba Cote d'Ivoire ne zijjula namungi w'omuntu era nga kigambibwa nti abantu abasukka
mu mutwalo ogumu n'ekitundu beeyiye ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo. Imagine abantu omutwalo ogumu n'ekitundu gwokka, kyokka ng'eggwanga eryo lyali mu bukadde n'obukadde bw'abantu. Abantu mu bibuga ebyenjawulo ne batandika okusaasaanira streets ez'enjawulo, ne balumba ebibangirizi nga bw'olaba Kampala we tulina City Square nga bagamba Laurent Gbagbo twakugobye era twakuwangudde, tetwagala. Poliisi, amagye n'ebyokwerinda bonna ne bavaayo mu buli nsonda bagezeeko okukkakkanya Namungi w'omuntu yali yeeyiye ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo, wabula nga byonna buteerere. Bannansi mu ggwanga eryo baali beesaza akajegere nga bagamba tetugenda kuzikiza okuggyako eddakiika gye tunaalaba nti Laurent Gbagbo amaze okubeera nga adduka mu ggwanga eryo. Omukulu amanyiddwa nga Alassane Ouattara oyo gw'olaba ku screen yo, oyo azzeeko ye Laurent Gbagbo. Be babiri abaali beetwala nga bw'osobola okuteebereza ababiri abali mu ggwanga lyo. Mu kibuga ekimanyiddwa nga Abidjan ye waasinga okuva obusambattuko era embeera yonna gye yatandikira. Kakati embeera bwetyo negenda ng'etabukatabuka. Kino kye bayita afuta. Omukulu Laurent Gbagbo n'adduka olwa pressure eyali emuteereddwako. Sigenda kugenda mu details, wabula njagadde nfundikire ekintu kino kubanga twakugambye mu kibayita protest vote. Dictators fall before, during and after elections. Kati wano tuli ku after. Tuli twabadde tukuwa ebyokulabirako ebikulaga nti badictator bagenda batya nga akalulu tekannabaawo. Abamu bazze bagenda olw'okugezaako okutampalinga ne constitution z'amawanga gaabwe. Bannansi ne beeyiwa ku nguudo, badictator bamaliriza nga badduse. Abamu babadde bagendera wakati mu kalulu oluvannyuma lw'okuteekawo embeera, amagye, poliisi ne batandika okuba nga bayingiza ebibinja ebyokwerinda mu kalulu bikuba abantu oba biteekewo okutiisatiisa. Abantu ne beekandagga ne baba nga badictator babafulumya. Kakati ate afuta ye muntu okuba nga akubye akalulu ke akimanyi bulungi nnyo nti tukuwangudde, ate gwe byabakama w'ensi eyo n'olangirira results omuntu z'atakkiriziganya nazo, n'agamba kati sawa yakufa na kuwona. Abantu ne beeyiga ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo, badikiteta ne baba nga bwe batyo y'engeri gye bafulumamu obuyinza bw'eggwanga lyonna ng'akalulu kawedde. Era ebiseera ebisinga biba bivudde ku results enfu akakiiko k'ebyokulonda ze kaba kalangiridde. Jjukira ebiseera ebisinga akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga ag'enjawulo kabeera wansi oba kabeera mu nkwawa z'oyo abeera akulembera eggwanga eryo. Kakati eggwanga erya Ivory Coast lyenjagadde okubeera nga nsembyayo. Nasazeewo nkuleetera amawanga okuva ku lukalu lwa Africa oluvannyuma lw'okuba nti ge gabadde gajja otuwa ekyokulabirako ekirungi okusinziira ku kibuuzo ekyatubuuziddwa. Mukutu baguyita Red Zone Diopol. Bwe tuti bwe tugenda okuba nga tutambula nkomawo n'ekibuuzo ekirala ekyatubuuziddwa. Ebibuuzo mbijja mu comment section. Kakati naawe oyagala okutubuuza, genda mu comment section teekamu ekibuuzo kyo, nsonga ki gye wandyagadde okuba nga omanyaako. Tujja kujja nayo tugitemeeteme ate tukuwe ne reference, naawe oba oli awo otandikiraawo ogende mu maaso n'okuba nga onoonyereza omanyeko ekisingakokko awo kanzije ate n'ekibuuzo ekirala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi